Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako naddala gwe tannaba gyegattako nyiga kaalwedi ako osobola okwegatta ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kati olunaku olwaleero ndinamu abaana abawala baleetedde eddagala ligenda obbayamba naddala gwe omwana omuwala alumizibwa ng'olumizibwa mu ndira olumizibwa ng'ogenze mu nsonga naddala mu abatandika obutandisa abaana abawala ng'omanyi nti otandika butandisi nkimanyi bulungi oba okitegeera bulungi nti mulimu abaana abawala nga gwe mulundi gw'ogusoose gwakubiri naye nga bw'ogendamu olumizibwa ng'owulira obulumi obw'amaanyi okitegeera ng'ogenze mu nsonga zammwe. Kati obulumi obwo ng'oyagala obumalawo oba obujjanjaba eddagala ebyolaba bikoola bya ppeera amapeera ndowooza mugategeera bulungi amapeera. Kati gwe omwana omuwala alumizibwa ng'ogenze mu nsonga zammwe ezo eddagala liirino okusookera ddala funa ebikoola by'amapeera ebyo nga woobiraba bifune mbadde njagala okolemu ensaano eyo enkola gye bagikolamu ebikoola ebyo biteeka mu nnyumba bulungi n'osooka n'obikaliza mu nnyumba kati bikale bulungi bikalube kati bimala okukala obulungi ng'olaba nti bikaze tandika okubeera nga obikolamu ensaano eyo nagibalaga enkola gy'ogikolamu enkola gy'okolamu ensaano ng'ogikola mu bikoola vidiyo gyeri ku YouTube eyo wansi eri mu myezi 3 emabega nga ngitaddeyo osobola okukebera mpolampola ojja giraba vidiyo gyeri nga mbalaga enkola gy'okolamu ensaano. Kati essaawa zino twagala ebintu ebyo ebikoola by'amapeera obikolemu ensaano bw'oba tosobodde kukola nsaano eyo kwata ebikoola ebyo nga wobiraba webityo nga webiri obiraba ndowooza nga webiri webityo nga wakabinoga ku muti sooka obinyigire mu ngalo bulungi nnyo. Womala obinyigira mu ngalo biteeke ku mazzi agookye ennyo yandibadde nga caayi ate biteeke ku mazzi agookye ennyo. Omala okubiteeka ku mazzi agookye ennyo funayo entangawuuzi nazo zisekule bulungi zinoge ng'olaba nti ziwerako nazo zisuule mu mazzi ago g'osuddemu ebikoola by'amapeera. Kati womala obiteeka mu mazzi ago galinde gabenga agawolaawolamu gamba obukambwe bw'okwokya bubenga obukakkanamu otandika okunywa. Onaanywa n'onywa ku makya mutuntu kawungeezi bw'otyo n'oweza wiiki ng'okikola bulungi bw'otyo ogenda kuddamu kulumizibwa mu ndira wamu ng'obadde oli mu nsonga zammwe ez'ekikyala mu abalumizibwa nga muli mu nsonga zammwe. Kugambye oddira ebikoola by'amapeera ebyo n'obiteeka ku mazzi agookya n'osekula entangawuuzi nazo n'oziteekako n'onywa bulungi nnyo ogenda kutereera. Bw'oba osobodde okukolamu ensaano mu bikoola by'amapeera ebyo ng'osobodde okukolamu ng'okozeemu ensaano bulungi kijja kuba kirungi. Kati ensaano eyo funa woogitereka ng'ofuna akadde ng'oyiwa ku mazzi agookya ng'oteekamu n'entangawuuzi ng'okisekudde bulungi nnyo ng'onywa ogenda kutereera. Waliwo ekintu ekirala ky'olina okugattamu kiyitibwa kaama. Kaama oyo simanyi oba mumumanyi naye mulungi nnyo singa obeera omufunye kirungi n'omugatta mu mazzi ago agookya ng'otaddemu entangawuuzi n'ebikoola by'eppeera n'onywa bigenda kukuyamba okukutereeza obutaddamu kufuna bulumi. Kati ekintu ekirala ebikoola by'eppeera bye bijjanjaba gwe wenna omukyala ng'olemeramu mu nsonga ng'ogenda mu nsonga zammwe n'olemeramu n'owezaamu wiiki n'okusoba n'oweza olunaku olwokuna lwakutaano lwamukaaga wiiki n'egwa wali ng'olemeddemu kye bayita okulemera mu kasanvu. Ndowooza mukitegeera bulungi nnyo kye bayita okulemera mu kasanvu oba tukiyita okulemera mu nsonga zammwe n'olemeramu kwegamba ennaku zino eziyitako eddagala liirino ligenda kukutereeza bulungi nnyo ng'ogendamu bulungi nnyo n'ovaamu mu bwangu mu nnaku entuufu. Eddagala bye bino byennyini ebikoola by'amapeera birungi nnyo wonaaba okoze eki ng'obikozesezza bulungi. Ebikoola by'amapeera ebyo kye nkusaba gwe n'omukyala ng'olemeramu kirungi n'obikolamu ensaano n'ofuna w'obiteeka mu kakebeko n'obitereka n'oyiwa ku caayi ku makya kawungeezi ku makya mutuntu kawungeezi n'oba ng'onywako ogenda kutereera ojja kutandika okubanga ogenda mu nsonga zammwe ovaamu bulungi nnyo ate mu bwangu mu nnaku entuufu. Kugambye funa ebikoola by'amapeera ebyo bulungi nnyo bikolemu ensaano wamala ogikolamu tandika ogisena ng'ogiteeka ku caayi oba ku mazzi g'onywa agookya obeere ng'onywako ogenda kuba otereera. Era osobola n'okufuna ebikoola nga woobiraba bityo bwe bifaanana. Omala obifuna
binyigire mu ngalo mpolampola, binyige omala obiteeke ku mazzi agookya onywe. Bigenda kujjanjaba bulungi nnyo. Terere oddewo oteere bulungi nnyo, obeere nga ogenda mu nsonga zammwe, tolwamu ng'ovaamu mu nnaku entuufu. Ebikoola by'amapeera ebyo ekirala kye bijjanjaba nnyo omuntu ng'obadde embiro zikulemeddeko, embiro nga zibadde zikulemeddeko, embiro ndowooza ozitegeera oba tukuyite kale okuddukana, ng'obadde olina embiro ezo zikulemeddeko, okozesa eddagala erya buli kika, embiro zikulemeddeko kubanga ozifuna buli kaseera. Ky'olina okukola, funa ebikoola by'eppeera ebyo by'olaba ebikoola birungi nnyo, bigenda kusiba embiro oleme kuddamu kuddukana. Tukyogerera ddala, tojja kuddamu kukola ki? Kuddukana, ogenda kutereera bulungi nnyo. Bikakkanya embiro ne zirekeraawo okujja singa obeera obikoze bulungi nnyo. Just ebikoola by'ofuna n'obikolamu ensaano, ensaano eyo gy'oteeka ku mazzi agookya n'onywa, ogenda kutereera bulungi nnyo nnyo nnyo. Era naawe asesema bijja bikuyamba gwalimu embiro naawe asesema, era enkozesa y'emu. Obikolamu ensaano bulungi, obikola bw'otyo olaba. Kati bw'oba tokoze ensaano bikole bw'otyo nga bibisi nga bula bwentyo bwendi mu kukola. Kati webigonda obulungi ng'obisuula ku mazzi agookya ng'onywa, ogenda kutereera bulungi nnyo. Gwalina embiro asesema, bigenda kutereeza birungi nnyo, bijjanjaba bulungi nnyo. N'ensonga ezo ze mbagambye mu abakyala alemera mu nsonga zammwe ez'ekikyala nga ogendamu ennaku ne ziyitako, bigenda kutereeza obeere ng'omalamu ennaku entuufu zennyini z'oteekeddwa okumalamu. Naawe omwana omuwala ng'otandika butandisa okulwala, ogenda mu nsonga zammwe ezo, naye nga bw'ogendamu olumizibwa, wulira obulumi mu ndira nga kugamba teweetegeera. Okitegeera ebikoola by'eppeera ebyo naye bigenda kutereeza, obeere ng'obulumi buggweerawo ddala. Gwe ky'olina okukola, nywa eddagala eryo olabe nti olinywe buli kanaku okumala wiiki nga nnamba. Ogenda kulaba ng'oteredde bulungi. Okitegeera kirungi n'okolamu ensaano. Ensaano eyo bw'onaaba ogikoze bulungi kijja kuba kikuyamba ng'osenabuse nnyo, okiteeka buteesi ku caayi oba ku mazzi agookya n'onywa. Ogenda kuba otereera kweza endwadde zonjogeddeko zonna. Nkugambye n'oba tosobodde kola nsaano, kwata ebikoola ebyo nga woobiraba, osobola obbinyiganyigamu ne biba ng'ebigonda. Oba n'ofuna w'obisekulira nga wayonjo, w'omala obisekula biteeke ku mazzi ago agookya. Teeka ku mazzi agookya onywe, bigenda kuyamba. Ate n'ekirala, oba tosobodde kukola ebyo byonna bye nkugambye, bifune nga biwerako ebikoola, obitokose bijje bulungi, bijja kuyamba okutereeza endwadde endala, kuba bijjanjaba endwadde nnyingi. Jasinze njagadde kulondamu ezo zendaba ezisinga okusumbuwa abaana abawala, ezisumbuwa abantu, naye ng'ebikoola ebyo birungi nnyo nnyo nnyo. Tebisekwegamba ly'eddagala lyoteekeddwa okubeera nalyo ewaka, oba omuti gw'olina okusimba gubeera ewaka nga buli kanaku ojjako ebikoola ebyo n'obikolamu ensaano n'oba ng'onywako mpolampola. Kuga n'oba otambudde, ekirungi ky'ensaano ng'obadde ogikoze mu bikoola, n'oba otambula n'eddagala lyo, okitegeera n'oba oli ku bugenyi oggyayo kantuko n'oteeka ku caayi oba ng'ateekako amajaani, okitegeera kyekyo ekirungi ky'ensaano. Ky'oba olaba nti kugamba nti ebikoola ebyo bifune bulungi, obikaze bulungi, obikolemu ensaano, kijja kuba kikuyamba okukuuma buli kaseera obeere ng'onywako. Nkugambye oba tosobodde kukola nsaano n'okuyenga ebikoola ebyo biteeka buteesi ku mazzi agookya, tokosa afazaali bitokose bulungi nnyo nga biwerako, bijje bulungi, bitokute bulungi, onywe obunywi by'ofumbye. Era ng'ekikulu kyandibadde kiri kukola nsaano, kuba ensaano eyo nungi, osobola okutambula nayo buli wamu w'oba olaze. Ate ng'ogikozesa ngalo, si bya kusekula wabula kukozesa ngalo, kijja kwanguyira. Singa onaaba okoze ensaano, ogenda kujjanjabwa ebikoola by'amapeera ebyo birungi nnyo, bigenda kujjanjaba endwadde ezo zenjogeddeko n'endwadde endala zesoogeddeeko, ojja kuba osobola ozijjanjaba ng'okozesa ebikoola by'amapeera. Okitegeera. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko. Ngenda kuba mbabuulira bingi ebijja obbajjanjaba ate nga muli nabyo mubirina ewaka. Mwebale kubeera ku channel yaffe. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.